Sebo Katikiro abakulu mwenna mu biti byammwe nga bwe baakabamenya kankozese enjogera y'omuzungu nti protocol observed. Nsabiddwa okwogerayo obugambo butono nnyo ku lunaku luno olukulu mu Bwakabaka bwa Buganda nga nkwataganya ebyafaayo by'olunaku luno 24 omwezi ogwokutaano mu mwaka ogw'enkaaga 1966 nkwataganya ebyafaayo ebyo n'ensonga eziriwo oba n'okutandika okufumiitiriza nti oba n'ennaku ezijja. Abantu abaaliwo emyaka 5 emabega we bali bakyali bangi. Mukama atukwatiddeko era kibeera kikyamu nze ataaliyo yali nga sinaba nakubeerako mu kirowoozo ky'abazadde bange okutandika okuyimirira wano mbagambe ndi bwali bwe guti saawa nga zino nga kino kyekiriwo ekigenda mu maaso. Ebyafaayo bangi babiwandiise, abalala bakyabyogerera. Nsuubira nti mu kitundu ekyokubiri binaayogerwako mu detail eyo. Nze njagala kukwataganya byafaayo ebyo n'ebintu bye tulabako kati osanga ne bye tunaddamu okulaba. Buganda nga tennaba kufuuka ttwale ly'Abazungu Abangereza bwali Bwakabaka era nga mu masekati ga Ssemazinga wa Africa abantu bonna abaava ebweru okujja ne balaba ku Buganda baasanga nti Buganda kyali kintu kya ttendo nnyo. Olumu wekyogerwa nti kyaki bwe yajja mu Uganda nga gibudde ennaku ezo, tujjamu akagambo ke yawandiika n'agamba nti concentrate on Uganda. Uganda is the pearl of Africa. Kyokka bw'osoma ekiwandiiko oba ekitabo mwe yawandiika ebigambo ebyo, Churchill yali ayogera ku Buganda. Sipiika eyamusooka naye yali ayogera ku Buganda bwe yagamba nti tannaba kusangayo Bwakabaka obulimu enkola ennuŋŋamu etambula n'omulembe kumpi n'ogwabwe mu bigambo by'enfuga administration, omwali enguudo engazi entereevu, omwali Kabaka ng'ate waliwo Katikkiro amulamulirako Buganda, nga waliwo abataka b'obusolya, waliwo abalangira n'abambejja, waliwo abakungu. Ensonga eno yabeewuunyisa, naye bajja era emirundi mingi twerabira nti bo bajja banoonya byabwe, tebajja nga banoonya kuyamba ffe oba kukolera ffe. Kale n'olw'ensonga eyo baatunuulira mangu embeera n'okugezaako okufuna emiwaatwa mwe banaayita okusobola okumenyaamenya Obuganda, basobole okulaba nti bakkalira bulungi nga bafudde eggwanga lino ettwale lyabwe. Abafuna omukisa ne mutambulako mbasaba muyiteko mu National Archive ya Bungereza erye KEW. Bo emyaka we giyitawo ebiwandiiko byonna babita ne babirekera abantu abaagala obisoma. Oyinza okumala obudde emyaka n'ebisiibo ng'osoma ebiwandiiko bye bawandiika ku Buganda ne Uganda gye baagunjawo. Ebiwandiiko ebyo
ababisomye ne babyetegereza ne batusunirako batutegeeza nti bikulagira ddala nti Abangereza ekintu kye baateeka ku maaso ekyatulowoozesanga nti baleese kitangaala, ekyatulowoozesanga nti batufaako, ekyatulowoozesanga nti bazze kutulwanirira n'otuyamba, teba batusaamu n'ekitiibwa. Kyalinga bw'onoolaba bakayita kakokolo, omuntu k'ateeka ku maaso bw'ati abike ekiri emabega, yali mask. Ekyali ekituufu kyali nti baalinga tebatwagaliza, era ebintu ebyagwawo nga 24 Ogwokutaano 1966 tebyatandika mu mwezi ogwo, tebyatandika mu mwaka ogwo, tebyatandika nga twefuze, byava dda. Waaliwo ekkobaano oba waaliwo plan ey'okumenya Obuganda, kubanga Buganda nga weeri ng'Obwakabaka butambula era ng'abantu babukkiririzaamu, bwazibuwaza nnyo engeri Omuzungu gye yali ayagala okufuga ensi ye gye yali agunjizaawo eya Uganda. Era abo abaasikira ekifo Lugard kye yayiiya eky'obwagavana ne bafuuka ba pulezidenti b'eggwanga lino, beesanganga nabo olw'okubeera nga ekintu kye basikidde kirwanyisa ekintu kye kyasangibwawo, nga nabo batandise okulwanyisa ekintu ekyo. Tekijjaawo kunenya abo abandisobodde okukola ekituufu naye ne basalawo okukola ekibi, nedda. Naye ndeeta buleesi Omungereza kye yandise context nti mu byafaayo bwe biriwandiikibwa ate ayinza okugamba nti oba waliwo abiyingiddemu. Mbadde ngamba nti ebyafaayo bwe biriwandiikibwa ate ng'ebbanga lyongedde okuyitawo oba emyaka nga giweze 10 oba 2, nsuubira nti context eno ejja kuba ate eyongera okulabika, kugamba ekintu bw'oyongera okubeera ewala waakyo ate oyongera okifuna mu bujjuvu bwakyo, osobola okulaba nti ddala ensonga ezatukoonaganya wano tezaava mu mwezi gwa Kutaano, tezaatandika mu mwezi ogusooka mu mwaka ogwo, wazira zaali zaava dda, era nga zaali zaasigibwawo enfuga eyaleetebwawo nga Abangereza bakubye ekibangiriza kye baatuuma Uganda. Olumu twali twogera ku nsonga eno, minisita omu eyawumula n'ageraageranya Uganda ne National Park. Yagamba nti, omukulu w'ekitiibwa Israel Mayengo yagamba nti Uganda yakubwanga bw'olaba National Park, oli n'akwata sseŋŋenge n'agenda ng'asiba ekibangiriza ekinene ng'ataddemu obusolo obuli omuddo abusibidde muli, n'ebisolo ebiri obusolo obuli omuddo nga byonna biri muli. Kale ate ne bibeera nga birina kukwatira wamu. Tewaliwo muntu yenna agamba, era nsuubira nti bw'aba gyali yasigalayo ng'omu era naye anaatera okukyusa ekirowoozo, nti mu bantu abalala be twasibibwa awamu mu Uganda tetulina ekintu ekitwawula mu biology oba mu ngeri yonna gy'oyinza okugamba nti ffe tetwandibadde nagundi oba nagundi. Nedda, ffenna tufaanagana era tulina ebitugatta bingi.
era bye bisinga obulungi. Naye engeri gye twagattibwamu tetwagattibwa wamu mu kukkiriza. Tewaliwo Mukalamoja yatuula n'aleeta ekiteeso nti we mulisanga rhodium mu ttaka eryewaffe ery'Ekalamoja mulimutwala ne mumuwoozaako omusolo. Rhodium kyuma kya muwendo oba zaabu. Mulimutwala, bwe mulimutwala mulimuwoozaako omusolo, naye emisolo girizimba enguudo ez'e Kasese. Nze ndirinda ndabe kye muli bamunfunidde kye mulimpa. Teriiyo Mukalamoja yateesa bw'atyo. Mu ngeri y'emu teriiyo muntu w'e Kasese yagamba nti bwe ndirima kaawa wange mulimuwoozaako omusolo. Muliba temunnaba kuzimba ddwaliro wange eno ddungi linzijanjaba, muzimbanga eddwaliro e Buganda. Abaganda banantoolera ku ddagala ne bampeereza. N'ow'e Kasese naye taliyo, Mukonjo takkirizanga mbeera eyo. Yeesanga bwesanzi mu mbeera nga ali mu kibangiriza kye bayita Uganda. Kale Abaganda bwe twesanga mu mbeera eyo twafuba nnyo okulaba nti tusigazaako ekyo kye tusobola okubeera nga twemalirira. Bannaffe abamu kye baagamba nti twanoonya special position, nga kiringa ekigamba nti twandibadde twegaana ebyo ebyali ebyemabega nti bajjajjaffe baalwana era ne bateekawo Obuganda, era ne tubeera nga tulina olubu lwa Bassekabaka nga luwanvu lwenkanankana endala zonna z'oyinza okusanga mu nsi yonna ng'ogitambudde. Ffe bwe twagamba nti tulina ebintu bye twagala okwemalira, bwe tuba nga tubisobola era nga tubikoze, tegwali musango. Twali twagala bwagazi kulaba ngeri gye tutaasaako akatono ako akaali katulekeddwa. Naye kiri kye njogeddeko ekyali kisindika abo abasikidde Lugard, abasikidde ba Cohen, kyabaleetera amalala. Ne kibalemesa okulaba nti bw'abeera wano e Kampala nga bamutaddeko akabonero nti ye Prime Minister, ng'ayogera na Lungereza, ayambala essuuti, asigala akyali ekyo Katonda kye yamukola ng'akyali. Obote teyafuuka Mungereza, yasigala Mulango. Abalala bonna abaalina ebifo eby'okusalawo tebaafuuka Bangereza, baasigala baki? Ekyo Katonda kye yabakola nga bali. Baalemerera okutegeera Muteesa ne banne kye baali bagezaako kubagamba ti bannange tutuule tutegeeragane, buli omu ng'asinzidde waali ne kyali, tunaakolagananga tutya? Tunaakolagananga tutya? Era bwe tubeera nga tulina ebintu nga bitono wakati waffe, tunaalwaniranga birwanire oyo asinza amaanyi y'anaabitwalanga? Kwegamba Omukalamoja yazza musango kuzaalibwa Kalamoja nti yo okusoma kuno kw'Abazungu gye kwasemba okutuuka, enguudo z'Abazungu gye zasemba okutuuka, naye ne bamusala nga bamusalidde muno, ate ng'ebintu eby'ebbeeyi mu ttaka lye gyebiri. Yazza musango nti ebibye tunanyaganga binyage tubigabanire nga wano, tumuwuddizeeko akatono ke tunaaba tusobodde. Nedda. Era ndowooza simanyi oba Omukulu Mayanja Nkanja Ekitiibwa ayinza okumpabula. Ssekabaka Muteesa bwe yaddira omusaala gwe obwa pulezidenti n'agugaba e Kalamoja, yakikola kyali Omungereza kyayinza okugamba symbolic, naye ndowooza ate yali akikola abalala balabireko nti bannange ebintu bino byakuzimba ggwanga na kuzimba buli omu, so si kwezza na kwepokera buli omu akkute. Naye ndowooza teyategeerekeka. Ensonga egenda okuyinda evudde mu
referendum amasaza gabula yiyo bayombedde mu bigambo bya ssente n'ebirala. Bino byonna zaali political questions. Kati nzira ku mulamwa bwe nagambye nti kiki kye tuyiga kye tulaba ekiriwo leero n'ekijja. Bino byonna byali nsonga za byabufuzi, endala zaali z'amateeka. Kitange ye yali ssaabawolereza mu nnaku ezo, yali Attorney General, era nkimanyiiko okuva mu biwandiiko bye n'ebintu binasoma nti baagezaako baawuza emisango mu kooti, mu High Court, emirala gyali gyagala kujulira mu Privy Council eyali ekyali kooti enkulu etwala emisango okuva mu Uganda. Nga bw'obanga owakanyiza nga we kati we tugenda mu Supreme Court, ennaku ezo ng'okyagenda Bungereza mu kooti ya Queen gye bayita Privy Council. Ebigambo ebimu ebyali bisoboka okusalibwawo mu mateeka byandibadde byasalibwawo mu mateeka. Ebirala byali bya byabufuzi, ebimu nga biri mu kibiina ekyali kifuga ekya UPC, ebirala nga biri mu gavumenti eya wakati naye ne gavumenti ey'emmengo. Mwalimu namwo ebintu ebyali byetaaga okugonjoola, political questions, nti ani mutuufu, ani aba alya, oba ani abakkiriza nti bandidde. Naye embeera eyatuukawo mu mwezi ogwokutaano mu mwaka ogw'66 okukkakkana ebintu bino byonna, political questions ne legal questions, ebyamateeka n'ebyobufuzi, byaggweera mu mmundu. Nga simanyi baluyiki abasajja bobo tebaŋŋanga sayidi eno babaava eno bava luyirwa, abo baaliwo banaabategeeza oba banatutegeeza wano leero sayidi gye baavaako okwaŋŋanga olubiri luno. Naye kyemmanyiiko ekitono ku byafaayo kambasunireko maama wange mukyala Mpanga bye yanyumizaako, nti mu kacaako Ssekabaka Muteesa yali afuba nnyo okulaba nti ensonga Buganda kwenyweredde etegeerekeka era etegeerebwa abantu bonna ab'omu Uganda n'ab'omu nsi yonna. Ebiwandiiko byabagibwa ne biweerezebwa mu UN, mu kibiina ky'amawanga amagatte. Ebiwandiiko byabagibwa ne biweerezebwa mu gavumenti y'e Bungereza. Ebiwandiiko byabagibwa ne biweerezebwa eri abakulembeze ba gavumenti ezaali zeefuze ku ssemazinga wa Africa, ng'omwo mwe muli Emperor Haile Selassie ow'e Ethiopia ennaku ezo, era eyali asabibwa okubeera nti ajje ayambe okutabaganya ensonga eyali eguddewo, n'abafuzi abalala nabo Kenyatta, Nyerere baafunako ku biwandiiko bino. Naye munnaffe Obote n'asalawo okukwasa lyanyi. Mu kaseera ako ng'ennaku ziyitawo nga zibula mbale, Olwabiri-4 lutuuke, taata wange mugenzi Fred Mpanga yagenda okulaba Ssekabaka Muteesa. Nsuubira nti ennaku ezo Ssekabaka Muteesa yali ali Makindye mu State Lodge nga tanaba kudda mu lubiri. Yasanga abaami maama wange baataŋŋamba nga ba gavumenti ya Kabaka baali bafuluma, ye ng'ayingira. Bwe yayingira Ssekabaka n'amugamba nti Mpanga, abo abaami abavudde wano balabye? Mpanga n'amuddamu nti Ssaabasajja mbalabye. N'amugamba nti kyewonye baŋŋamba nziruke, baŋŋamba nti Obote agenda kunnumba. N'agamba nti naye sigenda kuva ku Buganda nga sirwanye, era Obote tajja kunkuba ssasi mu mugongo.
ekyo kyaleetera omugenzi Fred Mpanga okutya oba bakuyita kubuniikirira kubanga yawulira mukama we nga mugambye nti olutalo luzze. Kakati ennaku ezo yali yakawasa era nga ne mama wange mugole nga yakazaala, yazaala mu mwezi ogwapuli ogwokuna. N'amugamba nti bw'ova wano Mpanga obadde ogenda wa? N'amugamba nti mbadde nzirayo ku ofiisi yange kulange gye nava n'ebirala by'ayagala agenda okukola. N'amugamba nti Mpanga nawulidde dda nti bagenda kukwata. Toddaka, wazira kwata sente zino, togenda ku kisaawe, wazira kwata emmotoka ogende e Malaba, osale ogende Kenya. Gy'ova oyita ogende e Bungereza, otegeeze ensi ekintu ekigenda okugwawo. Kikulu nnyo ate nkwetaaga ogende otegeeze ensi ekintu ekigenda okugwawo, tulabe oba tuyinza okikugira. Mpanga teyayita ku ofiisi, yakola nga mukama we bwamugambye, n'asomoka n'agenda e Bungereza. Ku lunaku olwo lwe lumu baali batuuse ewa mukyala erungujje ewa Mpanga, nga Mpanga bamunoonyeza ku ofiisi taliiyo, bagenze eka bamukwate. Eka bwe batuuka ku mukyala we yali akyayonsa, n'abagamba nti nze simanyi gye yayise, yagenze ku mulimu, bwe yavudde wano kye yaŋŋambye era mulinze. Kale gye byaggweera nga Mpanga agenze mu buwaŋŋanguse. Mpanga bwe yatuukayo n'ayita olukuŋŋaana lw'abamawulire. Kino omwami bamuyita Oliver Carruthers, kyannaku naye mugenzi ennaku zino, naye yakinyumiza, yali omu ku bannamawulire Mpanga be yayita abannyonnyola situation eri mu Buganda. Ennaku ezo tewaaliwo email, obusimu buno bw'omu ngalo tebwaliwo. Kale Mpanga yali ayisa olukuŋŋaana nga bagambye nti tukuŋŋaane ku makya bategeeze ebiriwo mu Buganda. Bwe baatuuka bo abannamawulire baali bawulidde nti olubiri balulumbye. Mpanga ye yali tawulidde. Kale bwe yatandika okubagamba nti waliwo ebizibu ebijja n'ebigenda mu maaso, bamugamba nti sebo, gwe tonnawulira olubiri balulumbye ne Kabaka amayitire ge tegamanyiddwa. Oliver Carruthers yagamba nti Mpanga yasse ekikkowe n'agamba nti mbadde ngenda bagamba nti ekyo kigenda kubeerawo, naye kati kambabuulire lwaki kibaddewo. Carruthers yeewuunya nnyo olw'okubeera nti ono omusajja yasobola okukyusa mangu ebintu by'abadde agenda okwogera, obutabaalaga kutya, naye n'agenda bugenzi mu maaso okubannyonnyola lwaki ebintu ebyo bibaddewo. Era baafuna omukwano okuva n'olwo. Omwami oyo yali omu ku bakuza bange, Oliver Carruthers, yafa emyaka egyo. Mu mbeera y'emu ng'abalala bali mu kugezaako okutegeeza nsi biguddewo. Jjajjange azaala maama wange Asanasio Masembe yali omukulu w'olubiri, era ntegeezebwa nti Asanasio Masembe ng'abalala bonna yakimanyako nti ebizibu bigenda bijja, era nga we muwulidde nti mukama waffe era yali abagambye nti saawa yonna batulumba, baali bakimanyi nti ebizibu bigenda byeyongera. Yava awaka ng'abantu b'awaka bategeezezza, era ng'amaze ennaku eziwerako ng'ajja abategeeza, agamba abakulu Profesa Kanyerezi, mukyala Mpanga, nti bannaye temunoonyanga ssente nga nfudde nti nina awantu wena kukulira ssente. Ssente zange zonna zitadde mu mitwe gyammwe, mbasomesezza. Abalala ng'agenda abannyonnyola ebintu bw'atyo. Ku lunaku olwo yavaayo n'ava ekibuye wali we yabeeranga n'ajja mu lubiri akole. Era yalinanga ennyumba oba mwe yasulanga, mwe yawummuliranga ng'ali ku duty muno mu lubiri. Okulumba kwamusanga ali muno. Teyali musirikale era teyalina mmundu, naye mu kulwanagana yakubwa essasi mu kugulu. Abaasobola okututuusaako amawulire ku
okutuusaako ku famire ya mama wange amawulire babagamba nti okulwana we kuggwera yali nga alumizibwa, alina ebisago, akubiddwa amagulu era ng'agudde we yagwa naye nga mulamu ayogera. Obote yagaana Red Cross okuyingira muno okugyamu abantu abalumizibwa era yatwalibwa abantu abaali balumizibwa n'emirambo bonna baatwalibwa ku loole yemu, baatwalibwa luzira. Omugenzi Sentamu eyakuliranga amakomera yategeezako ku famire ya mama wange nti bwe babatuusize luzira abasinga obungi baali bafudde naye Asanasio Masembe yali akyali mulamu era kisuubirwa nti Asanasio Masembe yasuulibwa mu ntaana ennene mass grave ng'akyali mulamu atemya omunaafa. Mu mbeera eyo ne wabeerawo oluuyi olugamba nti luwangudde n'oluuyi olufaanana nti nno luwanguddwa. Naye nkiziza ku kino kye nagambye nti ekisooka olwo olunaku twalaba ebibuuzo eby'ebyobufuzi oba eby'amateeka, political questions, legal questions, nga bisalibwawo lyanye. Twesanze mu buzibu obungi nti buli lwe tufuna ekibuuzo ekizibu mu ggwanga eky'ebyobufuzi nga kisobola okusolvingibwa mu byobufuzi oba mu by'amateeka, lyanye nakati lye likyakola ki? Lye liramula. Tusaba nti osanga we tuwezezza emyaka 5 tunaaba tusobola okufuna ekyokuyigirako, tulekeraawo okusazaawo amaanyi. Lwaki? Essasi eryasooka okuvuga wano nga lyolekera Ssekabaka Muteesa bwe liba likyayinda okuyinda is to echo, bwe liba likyayinda nga ligenda liyinda kati livugira mu Central African Republic. Lyavugira wano Abaganda ne bakaaba, Abaganda ne bayita mu buyinike obungi, entalo ne zibeera wano, olutalo ne luva wano ne lugenda mu Northern Uganda, ne lugenda Teso, olutalo ne luva wano ne luva mu Northern Uganda ne lubeera mu South Sudan mu bitundu byamu, ne luvaamu ne lugenda Congo, baabo Central African Republic. Ebintu ebyo byonna byava wano mu kulemererwa okuresolvinga political questions politically oba legal questions legally, judicially. Ekirala nti wano mu Buganda twali mu bulumi ng'ekitikkiro kyaffe kitemeddwako era abantu baffe battiddwa, abalala baabo mbagambye baziikiddwa balamu, naye ng'ate abalala bo bakyakyanca. Kati ne weebuuza omubiri gw'omuntu, ntwe tubeera nga tuli omubiri gumu. Tebereza mpanga nze bwenkeera ku makya ne ŋŋamba nasuze erinnyo linuma, naye erinnyo katundu katono nnyo ku mubiri gwange. Ne we linannuma kaŋŋende mu kooti, kaŋŋende ntambule, nywa amazzi, ndye, nkole ebintu ebyo byonna bye seetaaga kukozesa linnyo, kubanga linnyo bunnyo lye linnuma. Era ne we linaavunda livunde, ndaba katundu katono ku mubiri gwange. Omuntu bw'ansanga mu mbeera eyo ayinza okwewuunya nti omusajja ono muntu nnaba ki? Kubanga olina omuntu okubeera ng'olina central nervous system, erinnyo bwe likuluma omanya nti erinnyo ddwadde, twasuze tuli balwadde, tulina okugenda okukola ki? Okufuna obujjanjabi. Sisobola kugamba nti erinnyo twalikuddemu era olwamaze oddikuulamu kinasookeddeko natandikidde nakikopo kya caayi ekyokya, kubanga ate enjala ennuma. Kugamba erinnya eryo is an integral part of my body. Uganda bwebanga yali egunjiddwawo nga nsi era nga ffenna tulina ogibeeramu nga bwe tukkiriza nti tulina okubeeramu, tulina okufuna central nervous system. Tetusobola kubeera nga waliyo olutalo eyakyoli ng'abakyoli bafa bakaabira mu camps nga ffe tugamba nti kasita twebaka kuki
ku tulo yembeera si nnungi kubanga yembeera yemu omuganda we yali akaabira ng'oli akuba mu ngalo ekyo obutabeera na central nervous system kigenda tuviirako era obuzibu obulala bungi mu maaso butakifuna n'olwekyo nga mpunzika obanga nfundikira nsaba bwe tuba tufunye ekyokuyigirako mu byafaayo tuyige ebintu ebyo bibiri tuyige nti obutakkaanya kintu kya buntu era tewabeerangawo bantu kababeere balongo kababeere mwami na mukyala kababeere baluganda batya oba bamukago baali babaddewo ne babeera nga mu buli kimu mu ngeri zonna bakkaanya tekibangawo bwe kibeera nga ekyobutakkaanya kintu kya buntu ekitufuula abantu ne kitwawula ku nsolo kwe kubeera nti buli lwe tufuna obutakkaanya tukkaanya oba tufuna engeri gye tuteekawo okukkaanya mu ngeri ey'obuntu etetulwanyisa na tutataaganya questions eziriwo n'eziribaawo mu Uganda nyingi ezimu tuzimanyi zaava dda endala mpya zizze endala zirijja tetunaba na kumanya kiki mu Ngereza kyeyandise unknown kyetumanyi nti wajja kubeerawo mu ngeri emu oba endala obutakkaanya bwe tuba tuyiga ekintu kimu kyokka ku nsonga eyagwawo wano nga 24 ogwokutaano 66 tuyige nti buli lwojjayo ekitala okugonjoola gwe gy'olowooza nti nsonga y'amangu kansale kiggwe ekitala ekyo tekikka kyongera okusala kisigala kisala naawe okukakkana gwe kennyini yakikutte kikusala era buli muntu eyasonga wano ekitala kyamusala Obote sirowooza nti yafa musanyufu yafiira mu buwaŋŋanguse nabadde ngamba nfundikire naye kanjogereyo kano bwe nategeezebwa nti Obote afudde nali kubeera kubikira bwe bambikira nti Obote afudde nali South Africa nali mu conference gwali mwaka gwa 2005 nenzijukira nti jjajjange Masembe amanji eryo namwandu woono gwe mbanyumizaako buli lwe yawulirwanga nti omuntu yafudde buli lwamubikiranga nti omuntu yafudde omwana we nomula yagambanga Mukama lwaki otutte gundi nga Kawenkene akyaliyo nakijjukira naye Katonda ate nandaga ekintu awo kusaawa ennyini nandaga nti Muteesa n'Obote bombi baafiira mu buwaŋŋanguse Muteesa yafa mu myaka 3 ng'awaŋŋanguse kuva mu 66 yafa mu 69 yafa alina essuubi nti anadda yafa alina abantu abakyamwenyumirizaamu abaali bagezaako okumusondera ku ssente n'okumukolera ebintu ebirala byonna okulaba nti Obuganda buddawo era kaŋŋambe nti ye Katonda yamusala mu masekkati ga bulamu bwe kubanga ndowooza nti yalina emyaka nga 45 oba 46 bwe kityo Obote yawangalira mu buwaŋŋanguse n'alaba ng'agenda Kamadaala ng'ava ku kubeera nti visiting guest of the state bamugye mu state house bagenze bamutwala bw'atyo n'alaba abantu be abaamubeerangako nga bagenda bamwabulira n'alaba essuubi ly'okudda nga liggwawo nsuubira nti ekyo Katonda yakikola amusobozese okulowooza ku mbeera gye yakola wano kamusabire nti yasobola okufuna omukisa ogw'okwenenya kubanga ekintu kye yakola kyali kibi kale ekyokuyigirako ekisoose nti ebintu bino tubiresolvinga nga tuyita mu buntu ebiyita mu mateeka bigende mu mateeka tukkirize amateeka gabisalewo nga gabisala mu mazima ebyetaaga obululu bigende mu bululu bisalibwe mu bululu ng'obululu buddukanyizibwa mu mazima ekirala kye tuba tuyiga okwerumirirwa n'okulumirirwa ku bannaffe
okufuna central nervous system nti embeera eya bannumya nabo kati batuukeko teggwa kubanga gwe walumizibwa luli n'ogamba nooli kati musange naye n'alumizibwa ku oyo n'akusabira kikusange ne mugenda nga mudda bwe mutyo nga temumala. Tulina okufuna engeri gye tusobola okumaliriza ensonga zino, tufune ffenna okulumirirwa ku bannaffe. Tumanye nti kyenkola bannange saagala bakinkole, ate nabo bamanye nti nange kyesaagala bankole sikikola baki bannange. Mukama abakuume awangala Ssaabasajja. Nsaba Oweekitiibwa David Mpanga tumwongere obugalo. Bassibo ne bannyabo abagenyi ba Ssaabasajja Kabaka mwenna